nda bakutekamu obwesige ne bakuwa president. Togamba nti singa bannayuganda bantekamu obwesige. Bannayuganda bantekamu dda obwesige. Dda obwesige. Kati mbuuza nti nyiza kwawukana ntya ne Museveni singa ng'otudde mu ntebe. Singa ntuula mu ntebe ekulembera eggwanga. Number one, mbangenda kukendeeza obuyinza bwa president. Mukendereze ddala president talina kuba kabaka, talina kuba kamala byonna. Bobby Wine wesaleke ebiwawaatiro. We trimming ebiwawaatiro. Ebiwawaatiro mbasi bisaze. Yandi kati gwaba omukulembeze. Obuzibu. Tulina okutandika okwawula obwa president n'omuntu. Yes. Entebe oba ekifo kye bwa president mbanyina okikendeeza obuyinza obwo ne budda mu bitongole parliamenti oba legislature oba ekitongole kikola amateeka ne kibeera independent nga kyemalirira nga kyetongodde ekitongole kiramuzi nga kyetongodde onfuna bulungi kati ekyo ne tubeera ne doctrine gye bayita separation of powers n'abanga parliament eri mu nsawo ya Museveni parliament ng'esalawo byesaze nga ekitongole kiramuzi tekiri mu nsawo ya president nga kisalawo kyekisaze nga n'abantu bwe baloopa abantu bwe baloopa emisango gyabwe mu makooti ne bwe baba baloopye abo abali okumpi ne president ng'amateeka nabo gabakolako awo kikye tunaafuna buli muntu ajja kuba yenkana ne munne wansi w'amateeka ffenna bannayuganda so ekyo nja kuba wanjawulo ate ekyo kyekitandikirwako ebirala byonna ne bigoberera ebitongole oba institutions eza government ne zifuna amaanyi gaazo police netandika okukola kyalina okukola ekiri mu police act amagye ne gatandika okukola kyegakola ekiri mu tteeka ly'amagye oba UPDF act okitegedde muganda wange kati ne bikyuka nga omulamwa gwa government si kweremeza mu buyinza ne omulamwa gwa government nga kutransforming abantu kukyusa mbeera y'abantu ogikyusa otya ng'owuliriza eddoboozi ly'abantu tudde ku kye bayita people power tufune kye bayita servant leadership omukulembeze abeerenga mukozi w'abantu nga si boosi nga si kabaka w'abantu ekyo tukirabyeko mukwano gwange president Hakainde Hichilema ye example esookera ddala owa Zambia aweereza abantu bulungi nnyo era bannazambia bamweyagaliramu nnyo so examples nyingi nnyo ez'okulabirako okukyusa enkulembera gye tukulemberwamu. Kyagulanyi otunulirwa ng'omuntu ali radical n'abawagizi bo perception eyo tekubatheringa nga omukulembeze kiki otegeeza radical toyagala kuteesa principal tasobya n'ebirala ebyo go biina nti sisobya tewali muntu atasobya ate era ekyo gw'okigambye nti saagala kuteesa nze byenjogera wano si bigambo byange buli step gy'olaba ntekinga tumala giteesaako ne bannange ate oba mba n'ebirowoozo byange naye bwe tutuula mu lukiiko olukulembera ekibiina kyaffe ne tuteesa nyinza okuleeta ebirowoozo 10 ebirowoozo 3 byokka ne biyitawo ebirowoozo ebirala bannange ne bagamba Senyonyi n'avaayo n'agamba naye kino kyandikoze bwe kiti Lubongoye n'agamba kino kyandikoze bwe kiti Nyanzi n'experience ye najja n'agamba kino kyandikoze bwe kiti Mpuuga oba Mwanga Kivumbi oba Namboze najja n'agamba kyandikoze bwe kiti Nambeshe oba Jole Mugisha najja n'agamba kyandikoze bwe kiti tugenda okuvaawo nga tufunye ekigatta ffenna era bwe nzija ne mbaako byenjogera eri eggwanga mbasoogera byange ng'omuntu mba njogera ebikiikirira ab'omu mambuka ab'ebuvanjuba ab'ebugwanjuba n'abawano mu centro mba njogera ebikiikirira abakyala ebikiikirira abakadde ebikiikirira abavubuka yeyo enkola gye tukola. Okay. Then bw'abaawo singa wabeerawo omukisa like ogwenteesa ogambye open to negotiations n'ebirala ne bukeera enkya mukulu Museveni president n'akugamba nti kakati twagala tutuule ku mmeeza kiba kiti ekyo kikkiriza ne mutuula okusobola okuteesa ku nsonga ezitali zimu. Sina buzibu kwogera na muntu yenna naye nga twogera ku ki si byakyama kikyaŋŋaanye okwogera ne Museveni kubanga negotiation yonna ne Museveni aba agamba mu negotiation ze oyagala sente meka oyagala kifo ki ate nze siri ku bya sente siri ku bya bifu tosobola kubanga onyigiriza muntu ate n'omugamba tuteese conditions zaffe ziri clear. Number 1 okuteesa naawe twagala osooke ote bannaffe bonna
bewasibira obwerere ba political prisoners, abaana abato ba Olivier Rutaya bali makomera awatali musango, abaana abato ba Machete ba Jamudu n'abalala bali basanya bali makomera awatali musango. Twagala obate then tumanye nti oyina goodwill okwogera ne bana Uganda nti okyuse siggo oli omutemu gwe tumanyi. Okay, tugambe kati tugenda kuteesa kuki era enteesaganya zina kubeera mu open fair. Our condition is twagala free and fair election, twagala return of democracy, twagala end to militarism. Enfuga ngo abantu bafugira ku mundu mugwa mundu erina okuvaawo n'ebirala efaanana bwe bityo. Nene ekisingira ddala twagala kuteesa ku Museveni ogenda ddi era otya ebintu ebifaanana bwe bityo. So tuli open ku nteesaganya eziri principled eziri structured. Si bino bya nobody mao ate kati transition ate Museveni avayo ate si transition, si bya kutuwa bwa minister, si bya kututemerayo mumbocheza ya kasente ebisibi twagala kali kyagulanyira bako wa prime minister obugana okusobola nawe okutuusa eddobozi ly'abantu obango yaga kutuusa eddobozi ly'abantu kutuusa eddobozi ly'abantu andi kakati walinga oli ku mmeeza kwe nyini seetaaga mmeeza yonna seetaaga bwa minister bwa Museveni my friend. Sebanondo okubeera president. Museveni talina mandate. Museveni ali mu ntebe eyo mu bumenyi bw'amateeka. Kati ate omumenyi w'amateeka atayinza okubaako kyatugamba naawe kati. Okay, wagambye 2021 wagenda okukima mandate. Bira biri mu mukaaga oddayo okukima mandate eyo okwesimbawo era kuba president. Saawa zino twogera ku kya saawa zino. Saawa zino bira biri mu mukaaga tetunnatuukayo. Naye saawa zino twagala abantu bakola okusalawo kwabwe. Twagala okusalawo kwabwe kuteekebwe mu nkola. Kati bye tuli mu kwogerako bya kati si bya 26 bya kati. Museveni toyinza mwesiga n'omulundi n'ogumu towulirangako nga bagezaako okuleeta motion okukyusa bannayuganda babeerenga tebakyasobola kwerondera president nga parliament yekulonda tewakibulyako nkiwulira mu nkubo. Kitegeera bwekyo bitandikira mu nkubo okugyekomo ku bisanja byatandikira mu nkubo era Museveni yasooka byegaana okujja ekomo ku myaka byatandikira mu nkubo. Museveni yasooka byegaana najja n'agamba that's idle talk tekisoboka. Yamaliriza assa abantu abribinza abantu era nga kyusa constitution. So Museveni toyina mu believing oli muyayi ya Museveni buli bwayagala okuwa ekirabo amuyita n'amuteeka ku musaala. Abasawo tebasasulwa naye asobola okusasula ba presidential advisor abatamu advising na mu advising. Tetwetaaga ba RDCs neba RDCs omusaala gwe batwala gwokka gusobola okwongeza ensasula y'abasomesa n'ebirala bifaanana bwe bityo. So if we get our priorities right netubanga sente z'eggwanga zitusolezebwamu omusolo zikola ebyo biyambe eggwanga twandibadde tetuyagga nga bwe tuli kati. Okay, nga tunagenda maaso n'ekibuzo ekirala kyoyagala okurespondingako. Boogedde ku ky'ebisaawe by'omupiira I agree era bwe nabadde Fort Portal nakibagambye nti yo nga tourism city yandibadde yina ebintu ng'ebyo ng'erina zi stadiums netugamba Uganda egenda kusamba na Rwanda ng'omupiira tetugutwala Rwanda nga tugutwala wano ne tugutwala mu tourism city Fort Portal. Twasuubizibwa Akibwa National Stadium mbogirabako eswaza n'okuswaza ate nga bannayuganda ebiseera bye tusinze okwatikirira mu nsi yonna gibadde mizanyo naye ebisaawe byonna bagenze amataka bageegabira babizimbamu zimoolo zaabwe babizimbamu ziwoteri zaabwe ne bitayamba abantu kwegamba ebyemizanyo ne bitubisuulira ddala ne bifaanana bwe bityo. So nzikanya naye nti twandibadde ne stadiums ezifaanana bwe zityo talent nebeera promoted n'ebirala ebisinga kaawo. Okay, ebimu ng'ogyeko ensonga endala ebimu kubikumidde nnyo ekibiina kya NRM mu buyinza kwe kubeera ne grassroots bazimba mu bitundu ebyenjawulo. Nedda olimbye ekikuumidde NRM buyinza mundu na sente ez'okugulirira abo ababawakanya tewali kirala. Tewali grassroots tebakulimba muganda wange kati fe kyogamba abawagizi bolaba butuuka mu bantu bava ku tree branches si ku grassroots. So saagala tulimbe bantu ekikumidde NRM mu buyinza yenguzi n'obutemu nti atabawagira baagala mugulirira bagana omugulirira bamussa mu kkomera oba ne bamutemula. Okay, kati nga NUP ate musize mu kususukoza okwongera okugumiza ekibiina butapowa kwogera mazima
netugaddamu n'enkya neruli netugaddamu amazima ge tugamba abantu ge gabagula amaaso golaba ge gabaleeta obusiisi n'obusiisi bw'abantu. Okay, then ekirala ekiyinza okuba nga kuba ndaba eddakiika zigenda zidduka mpola mpola tuweza eddakiika ndowooza nga 10 tusobole okuba nga tufundikira programu yaffe eno. Where is NUP without Bobi Wine? NUP nga Bobi Wine ali ku bbali. Wandisoose n'obuza people power. Sokera people power? Soko obuze na people power kubanga people power maanyi g'abantu. People power si Kyagulanyi. Kuba ebizere bisinga oluuso otunulamu n'olaba ebimu ebibiina nga for lack of a better word nga biridingira nnyo ku muntu. Kituufu ate era kyannaku nti naye era obukulembeze bonna ebiseera bisinga buba n'omukulembeze oba oli abeera charismatic yabaleetera abantu okukkiriza mu kibiina ekyo. Mu ntandika ojjukira nti nasooka kwesimbawo nga bwannamunigina era abampagira ng'omuntu bayinanga hashtag kye bakozesa Kyagulanyi effect, the Kyagulanyi effect nga onkyali MP. Abawagizi bange ng'omuntu bakyagalanga naye nze kyannumanga kubanga kyali kikendezeddwa nga kiteekeddwa ku Kyagulanyi. Olw'okwagala kwa Katonda twakwatibwako kyenjagala okulowooza nti yali mwoyo mutukuvu ne tusinkana ne bannange era ne tumaliriza nga tukoze ekisinde kye bayita people power. Kati ekya Kyagulanyi effect ne kivaawo ne kifuuka people power nga nze kulembera ekisinde kya people power awo ne tubeera bangi nnyo era walaba bwe bankwata mu Arua abantu baasituka nga bo nga siriiwo. So abantu bakyaliwo era bajja kubeerawo olubeerera kuba tuggudde amaaso gaabwe ekyo tekyasobola kudda amabega. NUP eriwa awatali Kyagulanyi. Nze wamu ne benkola nabo tukola nnyo naddala nze ng'omuntu kigendererwa kyange okulaba nga tutumbula abakulembeze ab'enjawulo abatali nzeka ng'omuntu. Yes, mwali mumanyi nga Bobi Wine nga ndi mukubi wa miziki nga manyikiddwa ensi yonna. Ne Rubongo ya mwali temumumanyi. Ssenyonyi mwali temumumanyi obanga mumumanyi nga musomi w'amawulire. Katana mwali temumumanyi. Nubian mwali temumanyi nga mukulembeze. Nyanzi yes yaliyo mu politics naye mwali temunaba embracing n'abalala bangi nnyo. So kinkakatako okusitula abakulembeze okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Alex Waiso Mfumbiro mwali temumumanyi n'abalala bwe batyo ate nga baaliwo. Kinkakatako nze okusitula abakulembeze ab'enjawulo abawala n'abalenzi abato n'abakulu ab'amadini ag'enjawulo ab'amawanga ag'enjawulo tubeere bangi nnyo neesunze olunaku lwendidda wali nenfunye emikono ne mbagamba bannange kati njagala genda kuwummula nga nkyalinamu ku maanyi neetuulire ebusaabala ntule ku lyato lyange nga sambadde na saati tunde waggulu nebaze Katonda nti Mukama weebale. Abakulembeze bangi baabo bazze Uganda esobola okugenda mu maaso kuba twagala okugyawo kino ekintu nti ono yekka yalina vision. Tulowooza nti abakulembeze bangi nnyo tulina just by identifying ne tuba empowering. So nyina ekirooto ti NUP eribeerawo nga siriiwo nga ndi mulamu naye nga sinze njikulembera. Njagala nnyo nange okujja nga bampita nga mu ghetto kati mu ghetto abaana bampita fada. So wabala bampita grandfather mu ghetto omanyi ffe tulinayo ebitiibwa ebyo bwe bakuyita jjajja obeera jjajja kati mu ghetto bampita jjajja. Njagala one time zije nange nga nyina obuvivivi bwange nga nkubye olukanzu lwange naye nga nzize ku attending delegates conference ya NUP nga siyinze president naye nga waliwo abakulembeze nga batambulira ku mulamwa gwennyini gwe twatandikirako nga bali ku ebyo byennyini bye twakkiririzangamu nga bye bigenda mu maaso. Nina essuubi eryo nsaba Mukama nzikirize ndabe ku lunaku olwo. Omanyi buli kintu kibeerako entandikwa mukitandiseeko kuba tekijja kujja nti nojja keera enkya Kyagulanyi ogambe nti kakati mbitadde naye nga temuzimbye tekiri mu pipeline. Waliwo efforts ez'okulaba nga ekibiina kino kyetengerera beyond Kyagulanyi. Bobi Wine bwe twali mu delegates conference ze nasinga okisimbako essiira nga abakulembeze bangi bagamba tuyina gwe Kyagulanyi kati tulwaki tukusaako ebisanja twagala tubeere naawe ne mbagamba bannange njagala obbakulembera. Katonda kyayinza okumpanga ekirabo kwe kubakulembera ne tuvuunika dictator Museveni. Naye ate njagala nnyo okubeera n'olunaku nga ndutayalinze nga waliwo omulala akulembera. We nali mu nsi y'e Somaliland
bo baali balwanyisa na mundu naye babiranga n'okukyusa obukulembeze. Njagala nnyo tubeere n'okukyusa obukulembeze, naye obukulembeze obwo tusobola obukyusa nga tucreatinze abakulembeze abalala. Saagala kubeera nga Museveni nga omukulembeze yena aba asituka twakuba ku mutwe, Mama Mbabazi n'asituka ku mutwe, Baabo Gilbert Bukenya ne basituka ku mutwe, Special Rebecca Kadaga n'asituka ku mutwe, Bamayombo ne basituka, mwabale byabatuukako. Njagala nnyo okulaba ekibiina kyenakulembera nga kitandika okujja mu bantu, okulaba nga kigenda mu maaso nga nange na retiringa bajjenga nga bannebuuzaako wane wange emagere nga ndi muzeeyi wakazi nga ndi mukulembeze naye ate nga nnebuuzibwako. Ekyo nkyesunga nnyo.